أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba ekitiibwa Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Omusomo gwaffe omufundafunda gutambulira ku ahamiyatu binai lmasajidi wa dawru lmasajidi fi almujtamai alislami. Ahamiyatu bwe bukulu binai lmasajidi oba okuzimba emizikiti, wa dawru lmasajidi n'emirimu gy'omuzikiti, fi almujtamai lislami mu community y'obusiraamu oba fi almujtama mu community. Okusooka kwa byonna baganda bange kye bayita almasjidu omuzikiti, abamu bawarabu bakikazaako aljamiu university, huwa daaru ibadati lmuslimin, kyekifo abasiraamu we basinziriza Allah tabaraka wa taala. Ng'era bwolaba nti essabo kyekifo mwe basinziriza ebitalyani Allah, akati ate omuzikiti kibeera kifo ng'asinzirizibwamu ye Allah jalla sha'nuhu, wa tuqaamu fiihi as-salawaatu al-khams. Omuzikiti omwo mwe tusaalira essola zaffe ettaano zonna jamaatan almafuruuda ezetteeka Allah tabaraka wa taala zetuwandiikako. Mu bahthi yaffe tulinamu kye bayita dhikiru lmasajidi fi lqur'ani lkarim. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yayogera ku mizikiti mu qur'ani ekitiibwa. Wa dhikiru lmasajidi fi sunnati nabawiya alayhi salatu wassalam, n'okwogera ku mizikiti mu sunna y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Bw'oba otunuulidde owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayogera mu qur'ani ku mizikiti ng'aleese obujulizi nga buli kiriya, nga bwogera muzikiti. Obujulizi obwokubiri Allah yaziyita nnyumba ze, n'abukanna ng'abuyise nnyumba ze. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi. Abange mu abaana ba Adamu, ategeezaamu nze naawe n'abasigadde, khudhu zinatakum, mwambale ebyambalo byammwe, inda kulli masjidi, buli we mugenda okuyimirizaawo essola. Yali ategeezaamu emizikiti gye tusaaliramu. wakulu washrabu wala tusrifu, suratul a'rafi aya ya 3. Allah yayogera ku muzikiti. Oba tunuulidde suratul baqara, Allah mwe yasinga okwogerera ku mizikiti yagamba Allah jalla jalaaluhu waman azlamu mimman mana'a masajida Allahi an yudhkara fiha ismuhu. Mulyazaamaanya ki asinga ono wammanga yaluwa? Mimman mana'a masajida Allah, aziyize ennyumba za Allah, aziyize emizikiti gya Allah, an yudhkara fiha ismuhu, okwogereramu erinnya lya Allah tabaraka wa taala atenderezebwe. Wasaa fi kharabiha,
ate nga omulaba afaayo akola butaweera emizikiti giveewo. Kati obeera wattendo nnyo, obeera mulungi nnyo gwakolerera emizikiti gibeerewo. Ono ye Allah yamwogerako na buli az'amaanyi nga ye akola kaweefubeewe wakusaanyaawo mizikiti. Allah naga nti waman avulamu, muli az'amaanyi wa kikula ki mimman manaa masajida Allah, asinga omuntu aziyiza emizikiti gya Allah okusaalirwamu okwogerebwangako Allah ebbanga lyonna erinnya lye, wasaa fi kharabiha, ng'omusanga ebbanga lyonna akola butaweera emizikiti giggwewo mu nsi, oyo abeera muli az'amaanyi. Obujulizi obulala era Allah ayogera ku muzikiti n'agamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, suratul Baqara, qad nara taqalluba wajhika fi ssamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Tukulaba Muhammad ebbanga lyonna ekyenyi kyo kyolekeza waggulu ng'oyagala okufuna wogenda okwolekera awatuufu. wadhalika anna Allaha tabaraka wa taala amara nabiyahu fi bidayati lislami, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalagira nabbi we ng'obusiraamu bwakatandika an yatawajjaha ila masjidi al-aqsa, ayolekere Yerusalemu hawalai 16 au 17 shahara. Ekyo yakikola emyezi 16 oba 17. Oluvannyuma Allah nassa ku nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam obujulizi ng'amulaga akyuse n'amuga nti fawalli wajhaka shatura almasjidi alharami, yolekeza ekyenyi kyo eri masjidi alharami e Makka, kibla nekyuka. Obujulizi obulala Allah aga nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajidi. Obujulizi obwogera ku muzikiti Allah agamba mu suratul Baqara, temugezangako okugenda eri bakyala bammwe nga muli mu etikaafu mu mizikiti. Bwatyo bwe yagamba Allah tabaraka wa taala. Tujja kwogerako obujulizi butonotono katusembyeyo na buno. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala aga nti wa anna almasajida lillah, wa anna almasajida lillah, n'emizikiti mazima ddala nnyumba za Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, temugezangako okugatta ku Allah tabaraka wa taala ne musinza nga mumusinza n'ebirala. Amma mu sunna, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yayogera ku mizikiti. Hadithi eva ku Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul Allah, nagamba mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam nimgatu mbaka wa Allah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal, muzikiti ki Allah gwe yasooka okuzimba mu nsi eno yonna. Faqala alayhi salatu wassalam almasjidu alharami, gwe muzikiti gwe bayita masjidu alharami. Qala qultu thumma ay, Abu Dharr yagamba nti oluvannyuma nabuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nti oluvannyuma muzikiti ki? Qal almasjidu al aqsa, oluvannyuma omuzikiti gwe bayita masjidu al aqsa. Qultu kam kana bainahuma, Abu Dharr yabuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nabga tiwaaliwo kyenkana ky'oluvannyuma lw'okuzimba masjidu alharami n'okuzimba masjidu al aqsa. Qala alayhi salatu wassalam 40 sana, nabbi yagamba Muhammad alayhi salatu wassalam tiwaaliwo emyaka 40
ثم أيما أدركتك الصلاة oluvannyuma n'amuga nti essola weekusangiranga bad oluvannyuma lwekyo fasalli essola eyo gisaale fa inna alfadla fiihi oba osaalidde essola waliwo obulungi. hadithi muttafaqun alayhi mweri mu Bukhari ne Muslim. fadlu binai lmasajid obulungi bw'okuzimba omuzikiti. omuzikiti okuguzimba obulungi obugulimu la tuaddu wala tuhsa, buyitirivu nnyo omutasobola kubumalayo. naye nga obusookera ddala tujja kutunuulira hadithi ya Uthman bnu Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman agamba عن عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه أقام يقول عثمان عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببازيمبا مسجد يومبك وابو يزيمبا ومزكتي قومبك محمد عليه الصلاة والسلام نابغانت إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مولي لانغا ميتلزا mu bigambo bye mwogera ku muzikiti neze nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqul man bana masjida omuntu yenna azimba omuzikiti. qala Bukayr agamba hasibtu annahu qala ndabanga Uthman mbigambo byayongeramu kino yabtagi bihi wajha Allah azimba omuzikiti nga asuubira okusiimisa Allah, ayagala Allah musiimye. bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah muzimbira ennyumba mu jjana. hadithu muttafaqun alayhi, hadithi mweri mu Bukhari ne Muslim. وعن جابر بن عبد الله حديث عند لفك جابر متبني وعبد الله الله سوك سيما كوكيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يا قامة من بنى مسجدا لله omuntu yenna azimba omuzikiti kulwa Allah ogwenkana n'ekisu kyakanyonyobo obutono obusinga kaawo. bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah muzimbira ennyumba mu jjana. hadithi mweri mu kitabo kya Ibn Majah wasahahahu al-Albani, hadithi Sheikh Albani yagisahaha. bina'ul masjid okuzimba emizikiti sadaqatun jariya ebeera saddaaka ekulukuta. okuzimba emizikiti sadaqatun jariya ebeera saddaaka ekulukuta. an abi hurayra hadith eva ku abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu سيما كو الله كبيرك يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب بك محمد صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن مبين توبي موم السلام بياسين كان من عمله ممن مجي وحسناته بعد موته n'ebirungi by'oluvannyuma lw'okufa kwe. ilman allamahu wa nasharahu,
eirimu gyayigiriza abantu nagisasanya wawaladan saliha n'omwana omulongoofu tarakahu gwabalese wa mushafa wa warathatan au masjidan oba omuzikiti banahu gwabazimbye au baitan oba ennyumba li ibni sabil ng'ennyumba eyo li ibni sabil. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر أو مسجدا بناه أو مزكتي وبازيمبي أو بيتا لابن السبيل oba wakufu gyabazimbye eri abantu abatambuze